Bannange firimu zifuse firimu mu Uganda. Precious Remy ayongedde okulumya Diana Nabatanzi bamulaze nti ye bamunaze olweza ku lunaku lwa Valentine mpola mpola tukwanirizako mukutu gwaffe muganzi baguyita Uganda mukamoli bampita James Rich Boy Maxudi Junior Ntambi James of course straight away out Uganda. Big up River wherever you are, big up on yourself. You have to do one thing, please subscribe now. Let's go, let's make it 50k. Yes, mpola mpola tugenda mu maaso tuweze emitwalo 5 gy'aba subscribers mpola mpola myezi ng'ebyo I think okuva tukisobola nze naawe nga twesindise mpola mpola. Welcome on the show bampita James Rich Boy Maxudi Junior nga bwe nagambye omukutuguli kumugwayikonda mukamoli subscribe ate muliwo ddembe okuba ntuleka opinion yo mu comment section. Omutala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy okuva waliko Spark TV ku gatane Galaxy FM 100.5 Galaxy FM zina ne wali ku shemanyikiddwa nga Live Wire yes ko Spark TV Nation Media at large. Precious Remy ayongedde okuba nti yefuga system lunaku lubadde lwa Valentine ageze maaso n'okuba nti yenaneka yesaze ekimuli nageze na maaso n'okuba nti alumya mutala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi agenze n'amulaga nti ye yanaaba olweza ate yanaababuuza omukyala agende mu maaso n'okuba nti yeyagala nga bwe twakugamba tetuleeta palapase katalukoviire ku ntono mpola mpola olyoka obeere nti okitegeera ogambe nti yes Uganda mukamoli gyolina okwesibako yokka tolina kugenda walala kubanga ffe abalina bwino batali babali abalala bakulimba besudiya bwesudiya nawe katugende mu maaso. Olunaku ennaku z'omwezi nga 14 alumatalinga nnyo mu bulamu bw'abagalana. Olunaku olusooka olwo lulaga omuntu akwagala natakwagala. Ndi wa mukisa nti nange ndi omu ku abo for the first time eyafunyeyo ekirabo ku Valentine. Era nga ngenda kugamba baby wange yonna gy'oli nti I love you so much. Olunaku lwa Valentine lulaga omuntu oyo akwagala ebyaddala, lulaga oyo omuntu afaayo ebyaddala, lukulaga omuntu gwalina okubeera naye gwalina okuwangana naye, lukulaga omuntu oyo nga si mupya mbadde naye omwaka gumu 2035 naye ng'akyakulaga nti mu butuufu olinambe mu mutima gwe. Zikulaga omukyala omutuufu gwolina okuba nti owasa, omukyala gwolina okuba nti omalirako ebirungi byonna, omukyala oyo gwolina okuba nti owa obulamu bwo, omukyala oyo gwosobola okusonyiwa ne waba nga asobezza emirundi 2, omukyala oyo bambi gwosobola okubeerawo mu mbeera yonna. Olunaku lwa Valentine njukulaga lwe lumu ku lunaku olukulaga omusajja akwagala ebyaddala, lwe lumu ku lunaku olwo olusobola okulaga omusajja really ng'afaayo, lwe lumu ku lunaku olukulaga omusajja oba akwagala oba takwagala. Ndi wa mukisa ku mulundi guno nti nze mu bukyanga mbeerawo sifunangako kalabo ka Valentine naye nabadde awo baby wange n'abinkolera era ngenda kwebaza ka baby nti weebale nnyo. Now mutala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy y'omu ku abo naffe ne bababi Kyagulanyi bageze mu maaso n'okuba nti bafuna ebirabo ebya Valentine era nga Precious Remy yageze mu maaso n'okuba nti ajaguza Valentine. Yabadde ng'anyekedde mu kiteete kya red nga yenanyumye eddala ng'oyinza okulowooza malayika ewedde emirimu, ng'oyinza okugamba nti maama omukyalo ono oba yazaalibwawa. Agenze mu maaso n'ogamba nti bonna bamwerijjako bamukonkako naye nagezaako okumupimapima naye ng'ate ye mazima wanvu. Avuddeyo n'atulaga nti ali mu mukwano gw'ekimmemmete era ng'avuddeyo mpola mpola n'alaga ensi nga bw'ali nambali moja mu mukwano wanono. Remy avuddeyo n'ayogera ebigambo ye byalowooza nti oba oliawo bituufu ddala. Avuddeyo n'agamba bw'ati ffenna tukola ku TV naye akola ku TV. Ekimwawula ku nze nti ye yaddiba nze nina omusajja abadde
yerimba nti asobola okunkwata mu liiso wabula ng'ate oyo tasobola kunkwata mu liiso abadde yeefuula mbu ye nnamba emu naye bamulazeeko nti ye yaddiba dda nze alina omwami nze nanaabalweza sanaababuza oyo mumugambe nze nanaabalweza sanaababuza nga ye olunaku lwa valentine omwami wange yasobodde okuba nti antwala mu katale n'anfunira buli kyenjagala era ng'omusajja ono yagenze mu maaso n'okundaga nti nze asinga nabadde n'omwami okuva ku makya paka kawungeezi n'angulira ebirabo ebimu nasobodde okuba nti oba oliawo sisobola nabisitula yantutte mu supermarket n'aŋŋamba kola buli kimu kyoyagala bebi nantwala ewaka n'agamba nti nkwate buli ku kyenjagala yampadde bupeeke ne bukiisi nengenda mu maaso n'okuba nti munyumirwa era nga musajja wange yandaze nti bonna abalala abeeyita bajja bange si bajja bange wabula ebyo bisiimula ebyewaka kubanga byabadde biri eri nga bibuguyadde nga nze nina omwami neeyagala Remi avuddeyo n'agamba Diana nti owaaye wobadde ogamba batsaliibombo gwe alina bba wange simanya biki nga saakulabye ku valentine oliawo wabadde oyayuya ng'olya migogojo nga nze n'omwami ampa ebintu jjukira tugenda mu mwezi mulamba waliwo olutalo wakati w'abakozi ba tv ababiri yes ng'omu akola ku bbs telefina eyaffe eyawano bamuyita Diana Nabatanzi mpolampola ate ng'omukyalo omulala akola wali ku Spark TV mpolampola ate ng'akola ne ku radio sho bagiyita morning saga akasambatuko 100.5 Galaxy FM zina mpolampola omukyalo we bamuyita Precious Remi yagenda mu maaso n'okuba nti afuna musajja we amanyikiddwa nga Legend Lwasa era nga Legend Lwasa abadde agenda mu maaso n'okuba nti besanyusa mpolampola mu nsonga z'omukwano wano nno Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti akyusako kyano oba yali ku TV oba yali akola ki n'akyusako kyano yagenda okulaba nga ku BBS telefone kuliko ekyana emboko fire kirina amasa amalungi kyono kya brown kyono kyamalayo ekyana kino si kirala bakiyita Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti amutuukirira yagenda mu maaso n'okuba nti atandika okuba nti amukuba obugambo obuli obwalagayo kutandika okuba nti amukuba n'okumuwa ebisente mpolampola nga bali bonita ngati yakolamu Diana Nabatanzi yasobola okugenda mu maaso n'okukkiriza kubanga omusajja ono yali atandise okumuwa oba oliawo buli kyayagala wano nno mu kukkiriza kirabika okuba nti oba oliawo baasobola n'okugenda ewala era ne besanyusaamu mu nsonga z'ekikulu mpolampola bamaze obikola bamaze okukyusa system Precious Remi nannyini musajja abitegeera akuba emmeza agamba gwe mikyala tondaba nga nze nakulekera buli kimu kyewaneokola nange netandika okuba nti nsalawo okukola obulamu bwange naye ate ogezako okuba nti oyingirira obulamu bwange ogenda kakasa nti nze ndi mwana w'emasaka sigenda ogenda kakasa nti nze ndi watabo nnyo sigenda era mpolampola bato yatandikirawo bagenda mu maaso n'okuba nti beerabisa ku TV buli omu gy'akolera ne batandika okwerangira ng'oli bwatakola biri n'oli bwatakola biri n'oli bwatakola biri n'oli bwatakola biri firimu ne zifuuka firimu era nga Superstar Africa twagenda mu maaso n'okuba nti tuzinyumira kugenda mu maaso n'okuba nti tuzinyumirwa omu ku abo yanyiga tuteebereza okuba nti mbwoba oliawo Precious Remi yagenda ku musawo omugagga omuganda n'asooka akwata mu bigali yamaliriza nga amaze okuba nti aloga Diana Nabatanzi eddoboozi kwe kufeera nnaku zino omukyala mukulu notacyakola ku TV mpolampola obulago babutanga Precious Remi avaayo agamba nti nze ne munnamasaka tebamala gazanyira ku mwami wange nze manyi gye nava tosobola kuba nti ozzayo mu kyalo Remi yagamba nti asinga okubikola yanawangula omusajja wabula tajja kutitira mbula okuba oli omukyala simanyi wa brown simanyi azanya emizanyo simanyi akola ku TV simanyi amaso malungi nedda nnyabo yagamba nti agenda okuloga n'asingako munne ajasigaza omusajja era nga bato yagenda mu maaso n'okuba nti ebeerawo mpolampola Valentine's Day twagenze mu maaso n'okulaba wina Precious Remi yavuddeyo n'alaga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi nti tasobola kuba nti amukwatamu mpolampola yagenze mu maaso n'okuba nti acelebratinga Valentine's Day nga mu ngeri ey'ettabu ebirabo buli kimu yakifunye yayambadde wala ekiteteyi ng'oyinza okugamba maama kababy
akababy kagenda ku mwezi yavuddeyo n'agamba nti nze mami wange nze nanaabulweza nenoga gwe wabuuza Valentine simanya kiwagikoze azemu okuba nti asoomoza kyaliwe n'agenda mu maaso n'okuba nti amulumya mpolampola tetumanyi gye kinaggwera naye kyonna gye kiggwera mukama n'aba nga atusaasidde tujja sigala nga tubabireetera mpolampola genda kusaba buladi wange genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga mpolampola tutambule ffenna bampita ntambi jimso atakoga atageja made in Uganda nambali moja wagundi oli baby wagundi oli bye bye for now see you when you see me ngenda kulekera kayimba bakaita nalonda nemala kamusajja mukulu amanyikidwa nga Palaso genda kanonyeko baby nkotomeddeko mukwano yonna gyoli njagala omanye nti nange nkwagala bitole ddala nno gwe baby ampuliriza gwe kennyini togamba ate baby mulala ngamba gwampuliriza ye gwe ngamba big up on yourself kataliko nga kamanyidwa nga Katongole Julio ngoli Dubai nkutumiddeko Dorothy nawe nkutumiddeko Promise Kaza nkutumiddeko ne batali bange mwenna abali ebweru w'eggwanga kugadala bali mu Uganda big up on yourself mbagala nnyo bana bamama mwe mutalisobola kuba nti mbeera omwe bana nambali moja mwe abansikiriza okuba nti zitya wano naye nkola ne tusala okuba nti tukola ffenna kubanga mpola gwe mumbeera wano nange ngenda maaso n'okuba nti mbikola Nanyanja Irene nkutumiddeko naawe big up on yourself there so